Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates abeesimbye ku Speaker wa Parliament Anita Among ku kifo ekya Bukedea Woman MP wetwogerera ebyabwe si birungi. Kakati kikakasiddwa nti abeesimbye ku mukyalo ono abaagala okubanga bavuganya 2026 Electoral Commission yawandiikidde kooti negamba nti abantu bano basanguliddwa mu lisiti ezaabo abaakakasiddwa okubanga abakwesimbawo 2026. Bino bivuddeyo oluvannyuma lw'okubanga Pulezidenti wa NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo olunaku olwaleero n'akakasa n'agamba nti abantu bano basanguliddwa ku lisiti era Anita Among ayagala okubanga avuganya 2026 nga talina kompitita. Kakati omukulembeze avuddeyo n'agamba nti Electoral Commission ng'eyita mu secretary waayo ku makya g'olunaku olwaleero yategeezezza High Court nti abakyala 3 nga kwe kuli Arupo Mercy Marion, Noma Susan Otai, Akol Helen Odeke bano bonna basanguliddwa mu National Voters Register era kigambibwa nti abakyala bano 3 babadde bavuganya omukyala Speaker wa Parliament Anita Among ku kifo ekya Woman MP mu Bukedea District. Kakati Arupo Mercy ono yagira ku kaadi ya NUP, Noma Otai nga ono yagira ku kaadi ya FDC ate Akol Helen kigambibwa nti yavuganya Anita Among mu NRM primaries wabula kigambibwa nti ono Akol yagobebwa nga okugobebwa kw'ono Akol kyali kigambibwa nti yali talina nyumba mu Bukedea ekyo ne bamuleetera okubanga bamudisqualifyinga mu primaries za NRM. Kakati kigambibwa nti abakyala bano teri yabayita mu kooti oba Electoral Commission tebayitangako ku nsonga zino wabula byabakama ne ttiimu ye bagenda maaso n'okubanga bakwatagana ne basangula mu register abantu bano okubanga balemesebwa okwesimbawo mu kalulu akajja ak'omwaka gw'2026. Kigambibwa nti abakyala bano teri n'omu yayitibwa okubanga abitebya wabula Electoral Commission yakola nnyo okulaba nga eremesa abantu bano okubanga beetaba mu kalulu k'omwaka ogujja ak'e2026. Kati omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti asuubira nti buli munnayuganda asobola okulaba ebigenda maaso, asobola okulaba gye tulaga. Omukulembeze agambye nti ke kaseera buli muntu okozesa eddoboozi lye okulaba nga bayimiriza ebikolwa bino ebityobola eddembe ly'obuntu, ebikolwa ebityobola abantu era nga omukulu avuddeyo n'agamba nti ke kaseera okuyimiriza ebintu ebimu ebitali birungi ebigenda maaso mu ggwanga lino erya Uganda. Stay tuned and don't forget to subscribe.